erinnya Ssegawa Robert Honorable Councillor nkiikira abantu b'e Bulenga N Bulaga mu Myuka Wakiso LC3 ate ssentebe Gomboladdako wa Myuka Wakiso Sub-County. Olwaleero tufunye obuzibu wano mu kitundu kyange kyenkulembera ekya Bulenga tulinamu adiwo yabagiyita give and take, naye abakozi baayo bakeera. Kati omu ku bakozi nga avuga emmotoka ezisaabaza seminti mitayimbwa akedde nga bulijjo ajja akole, naye ekyewuunyisa kubanga ababaddewo batugamba nti atuuse saa 11 n'ekitundu, kati olutuuse n'asayininga mbitabo then nakola ki n'atandika okwetegeka atandika okukola ki emirimu gye nga bulijjo, naye omu ku bakuumi ye kyakoze amukubye bukubi masasi. Kuba ngezezaako okubuuliriza kivudde ku ki, kati baliwo abakuumi babiri, omu agamba nti amugambye oyo mukozi munnaffe, ye kyakoze akutte bukwasi mundu ng'amukuba amasasi ku mutwe n'amuttirawo. Kati kyewuunyisa lwaki akoze ekikolwa ng'ekyo, era nkubiriza abakuumaddembe abakwata emmundu banaye obulamu bwa bannayuganda mubuseemu ekitiibwa, kubanga abantu bangi nnyo bafudde mu kyeyonoonyo obwekityo. Omulesezza famire, omulesezza abaana be, kakati famire ye egenda kusigala weetya ngono abadde empagiruwaga avuddewo. Era kyenkoze ube nti akasajja kano sikasanzeewo, otherwise mbakkalabako simanyi tubadde tugenda fafaagana. Akasajja kabi nnyo, tuyinza kutta munno bw'otyo bw'ojja omusindisa eyo. Kibi nnyo, kibi ddala. Era nkubiriza ababatraininga, ebitongole ebitraininga abasajja nga bano, abantu bano mubawo training emala, mubabuulire balina kukwasaganya batya ensonga, kubanga nze kyemmanyi nti bw'olaba omuntu gwewekengedde osooka n'omuyita n'ogamba gwe oyagala ki, gwani oyagala ki, tujja buzimundu kuba kusanyawo obulamu bwa muntu. So nsaba ababatraininga mubongeremu amaanyi, kubanga abasinga ndooza bayitawo wiiki emu wiiki bbiri nga mukwasa mundu mugenda okuume. Ekyo kikyamu nnyo nkivumirira, era ne gavumenti esaba eteekemu amaanyi ku nsonga eyo, kubanga obulamu bwa bannayuganda buggwawo. Then ekirala, kampani ezikozesa abantu bano ng'abakuumi bammwe ate mubawe nammwe omusala ogumala. Abo abasajja babeera awo balina ebizibu, famire ebanja, abaana tebasoma, n'ekyokulya tekiriiwo, omuwa obusente butono asibawo n'asula wano. Mubawe sente zimala bakolenga ebirowoozo biri wamu. Oba oliawo aba n'ebirowoozo era kira kino yeralika kiri, famire bagigoba mu nnyumba ekivaamu ng'akola ebintu nga bino. Olowooza kiyinza okuba ng'oluusi busungu nga abadde bwongoobe obuteredde kuba essaawa 12 obudde bubanga obukedde. Buba bukedde, naye tukyebuuza kivudde ku ki? Kubanga ono ogwasse aludde ng'akolera wano nga noono amumanyi bulungi nti akolera mukozi wa wano. Ngezezaako okubuuza bano be bakola nabo, naye nabo bagamba oba wabadde obutategeeragana, oba kuga buli muntu kitubeza omutwe kikyatulemye okutegeera kivudde ku ki. Kuba toyinza kusinzira from nowhere n'okuba munno gw'obadde okola naye n'omutta. Naye nze nnyinza okugamba nti eba ali mu mbeera, omanyi Uganda ekyankalanyi, buli muntu alinga nsolo, abantu batabuse, kubanga kati tutya ne bannaffe, bantu bannaffe okusinga ensolo. Ebirowoozo bingi nnyo, kino kibanja kiri kibanja, embeera mbi nnyo, obukyaka kwegamba oli asobola okukola ekintu nga tamanyi nti ali mu kikola. Omuntu atambula yeeyogeza noga gundi ng'otambula weeyogeza nomuguwadde nti nze sinnayogerako, naye nga ate atambula akola ki, yeeyogeza. So embeera mbi nnyo, era nsaba abakulembeze abali mu gavumenti waggulu mukakkanye natti muginywezezza nnyo. Bannayuganda batabuse, bannayuganda bali mu mbeera mbi. Omuntu alya kibu kimu, abalala tebakyalya, basibira kapaani, basuulira buwogowogo n'amazzi. Mukakkanye natti bannayuganda basobole okweyagalira mu nsi yaabwe. Sente zibuze, ebintu biri waggulu, buli kimu kikyankalamu. Olowooza ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga tutaasa embeera eno, kuba tulaba ebyokwerinda oluusi naddala emmundu ziviiriddeko obulamu bw'abantu bungi okugenda. Olowooza ki ekiyinza okukolebwa ku mbeera eno? Ekiyinza okukolebwa ku mbeera eno kutereeza bamukwata mundu bafune omusala ogumala, babeere mu bulamu obweyagaza, bateekewo embeera nti omuntu bw'akwata ne ssente oziraba, ssente zaffe zaggwa mu valiyu. Oli akwata bamusasula bambi emitwalo 10 omwezi mulamba,
ayina renti ya mitwalo oba 8 ayina kwegamba embeera mbi nnyo embeera mbi nnyo bateekewo ebintu ebyegombesa nze n'amaanyi gampeddemu kubanga kumpi buli lunaku owulira nti ku petrol station besi owulira nti egindi besi kwegamba kibi nnyo ekibi ddala ono olumaze okutta kyempuliddeko nkyalidduse ku poliisi neyeteeka mu mikono gya poliisi era kitukoze okuba abantu wano wonna nga bwemulaba abantu bonna babadde beesunga omukwataku nibamumize omukonso so kikyamu nnyo abakwata mundu kikyamu nnyo obulamu bw'abannaluganda mu busingo ekitiibwa kwabo bwe bugenda buba bugenze musaasire famire zaabwe musaasire abantu bebawangalyamu abantu bebabeera nabo abantu ababalinako sapooti ababalinamu essuubi bano abagagga bwe babeera baleeta abantu abagenda okukuuma ebyobugagga biki bye banatunuulidde bano abaleeta abakwata mundu babakuumire emaali yaabwe nze kyensaba kye balitunuulidde omuntu oyo obwongo bukola bulungi omuntu oyo takozesa bitamiiza omanyi nabino ebitamiiza nga enjaga mayirungi nagwo gajjako omuntu naba nga akola ebintu ebitategerekeka so mwegendereza abantu bemukwasa obuvunaanyizibwa okukuuma emaali yammwe nga babe nga tebakozesa bitamiiza ekirala babe nga bali soba babe nga bali mu bulamu atisa obweyagaza n'okusomako nga basomako n'okutegeera nga bakola ki nga bategeera nesi kulonderera abantu olwokuba bakuwadde nti akutte emundu n'otwala n'omala gatwala gwe kennyini esooka omubuuzi olabe entegeera ye eri etya kyensaba bwewekengera omuntu ng'olaba tajja kukolera bulungi muzeeyo mu kampuni muzeeyo giwamujjo bagamba ono tajja kusobola munkyusizemu mpa omuntu ki omulala gwe naategeera kyensaba ulukwemu eyaweze nemugamba negamba oli amukubye nemugamba tumukuba ono mukozi wa wano bakola naye driver aze nakusayininga namukwata nako ku mukono amugyawo then oli najja namukuba ekyakikulu amidde oyo omusirikale amukubye kubanga abadde mupya watuukisibwa olabanywa babeera ku mayirungi baga toyinza kubbira muntu gwomanyi n'omukuba masasi bwotyo